Olwaleero luyingidde olunaku olwokubiri ng'akakiiko k'ebyokulonda kasunsula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku mutendera gwa munisipaali ne divizoni z'ebibuga okwetooloola eggwanga lyonna. We tutuukidde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu divizoni y'e Lubaga tusanze ebyokwerinda binywezeddwa okulaba ng'omulimu gw'okusunsula gutambula bulungi. Munnakibiina ki NRM Ivan Kikomeko atuuse ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ng'awerekeddwako omuyimbi Joseph Mayanja amanyiddwa ennyo nga Jose Chameleone era ono olumaze okusunsulwa tasobodde kwogerako naffe olw'ab'ebyokwerinda okutugobaganya. Ono obwedda abawagizi be beetoolodde ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda nga bwe bayise ebivvulu. Ne munnakibiina ki National Unity Platform zaako embeera ze naye asunsuddwa akakiiko k'ebyokulonda mu butongole okusobola okuvuganya ku kifo ky'obwammeeya owa Lubaga Division. Declare mbeera ze zaake Maula as a duly nominated candidate. Ne bakansala abeegwanyiza okutuula ku lukiiko lwa division eno nabo basunsuddwa. Enkyukakyuka kaluke tugendamu bakayita protest vote. Kaluka kwetawo nkyukakyuka etabaddewo bassebo ne banyabo. Kuteeka essira ku muntu wa wansi naddala omwana wa ghetto n'abantu baffe abakyali mu mbeera ey'okuba nti beetaaga okuyambibwa. Ennakawa naye akakiiko enkoko kagikutte mumwa okutandika okusunsula abantu abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo. Mu bantu ab'enjawulo abasunsuddwa ye munnakibiina ki National Unity Platform Ali Buken abasinga gwe bamanyi nga Nubian Lee ku bwammeeya era abadde awerekeddwako mukyala we n'omubaka wa Nakawa East Ronald Balimwezo. Buken Ali Nubian, a duly nominated candidate. Ono atunnyonnyodde ebyatandikirako singa abantu b'e Nakawa bamuteekamu obwesige. So omulimu gwange ogumu ngenda kubeera nga nkonkona ku nzigi zino okulaba nga abavubuka baffe at least bwe babeera balowooza ku bantu abasooka okufuna emirimu balowooze ku abo abali mu kitundu omuli amakolero gano. Ne munnakibiina ki NRM Susan Zawedde naye asunsuddwa ku kifo ky'obwammeeya wa Nakawa era naye asuubizza okukolera abantu. Naye mbutuufu kibadde kibulamu. Services tezituuse ku bantu. Era wenjogerera wano balina ennyonta bayayaana okulaba nga bafuna omukulembeze anaasobola okubawa ebyo bye baagala. N'abalala okubadde Ronnie Mugerwa nabo basunsuddwa okuvuganya ku kifo kya mmeeya wa Nakawa. Obukulembeze obadde ku Nakawa bwere bufa ku Nakawa mwana watu badde bwekolera byabwo nzize kuleeta buweereza ku kyalo kyo. Ne bakansala mu division eno nabo basunsuddwa. Ngenda okuweereza nnyo n'abaana abatalina bazadde baabwe era bulijjo badde mbikola era mbasuubiza nti ngenda kukolera ddala. Ali Buken amanyiddwa nga Nubian Lee olumaze okusunsulibwa ab'ebyokwerinda ne bamukwata nga tutegeezeddwako nti avugiddwa butereevu okumutuusa mu maka ge. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.